Mawanga banayimbaniriza abatulaba ku G256 olunaku olwaleero mbabuuzaako mwenna abasinzira mawanga ag'enjawulo okubanga olunaku olwaleero mutulaba ziwera saa mukaaga bweki ne mugamba nti tugenda ani ateeka konsati ate olunaku olwaleero leero tusazeewo ne tugamba nti katugende wali ku Africa neya wano mu Kampala lowooza omuntu abadde amanyi batugenzeewa olunaku olwaleero tugenda okubanga tutambulira music gyagenda okuva ebibuuzo bye bigenda okuva amawulire gonna birthday abalina birthday ze tulina zonna tugenda kubanga tusimbulira wano ku Africana live mu Kampala Uganda ebweru we tugenze tufulumyeko wali ku social media headquarters etugendako wano mu kibuga Kampala era nga tusinzidde wano ku Africana we tugenda okubanga tukolera program life ya G256 olunaku olwaleero Dora Jimmy's olunaku olwaleero wooli nkimanyi kwoli otulaba bulungi nnyo tukutumiddeko naamwe mwenna abatuteeka mesente tulina capital chicken nanjagala kutegeeza gwe omuntu yenna ayagala okulunda enkoko abantu mumanyi nnyo okwekwasa ate sirina budde obugenda okunoonya emmere y'enkoko sirina budde obugenda okuyingiza enkoko njagala kulunda naye simanyi wentandikira wekwate aba capital chicken era bibateeka mu sente okubanga sobola okubanga tutambula neyo gyotulabira tujja kubanga tukutuukako sobola okubanga tubatuusaako amawulire ag'enjawulo olunaku olwaleero this is a very special edition era nga tugenda kubanga tufunamuko ku entertainment naye ate nga twogera ne ku nsonga enkulu ensonga enkulu ezituleese waliwo ebibuuzo bingi abantu beebuuza bannange bwe mba njagala kugenda ebweru okunoonya ku sente nkola ntya mpitirawa kampani ennungi esobola okuntwala ebweru nesitafuna kubonaabona nga byempulira nti babonaabona betugenda okubanga tutegeera nkikola ntya ye bwe nfuna obuzibu nkubira n'esimu mu Uganda ministry ekyesobola okunyamba kitongole kyekisobola okunyamba ntegeererawa nti eno kampani yentuufu esobola okubanga entwala ebweru nenkola ku sente zange yeziyitawa ebyo byonna byebibuzo byetugenda okubanga twogerako ate nga tulina abagenda okubanga babyanukula n'ekirala isu eriwo kati ya isu ye Dubai tulabi banunula bana Uganda okuva Dubai naye nga tetumanyi bituufu babanunula tebabanunula bo bakolayo ki kyekibaviirako obuzibu ebyo byonna byetugenda okubanga tubaleetera olunaku olwaleero ku G256 era nga tusinzidde wano ku Africa namunzikirize sobole okubanga nyanjula omugenyi wange yawulidde akayimba n'agamba bannange so ngeetabuse ate nga tanaba kubanga naye kenyina ajja kutubuulira akayimba kikasinga okwagala sobole okubanga tukamukubira asirinzeka olunaku olwaleero ndeese omugenyi wange manyi Loni Mukundane agenda kubanga yeyanjula naye nga ava mu kitongole ekigatta ebitongole byonna oba ekikulira ebitongole byonna ebitwala abantu ebweru mukama wange nkwaniriza sooka obuuzeewo ku bannayuganda abatulaba abali ku G256 eno entertainment show gye tukukyaza olunaku olwaleero babuzeeko webale nnyo muganda wange Godfrey mbalamusizza abantu baffe mwenna eyo okusingira ddala abalabi ba Salt TV amannya gange nze Loni Mukundane nkola n'ekitongole kya Yowera oba kya Uganda Association of External Recruitment Agencies kyekitongole government oba kitongole ekitwala companies ezo government yawa olukusa okunoonyeza bannayuganda emirimu ebweru eyo so netegese of course music yanyumira nnyo ya gospel so ndowooza tujja tambula bulungi sebo tujja tambula bulungi ndowooza tojja kuba mpulidde sonju ojja kuginyumisa kubanga government music akunyumira ate naffe tubeera mu music ate nga tubeera olugambo lutandiri olwonoona olugambo nga luno tugenda okubanga twogerako tugenda kubanga tuli straight ku point tulina ensonga nyingi eziriwo ekisooka bannayuganda bangi naddala abavubuka n'abantu abakulu abagenda ebweru okubanga bakola emirimu gyabwe bayitira mu companies ez'enjawulo omuntu sooka omunnyonnyole ekitongole kya Yowera in particular kikola ki ku bantu abagenda ebweru olw'ebitongole bitwala abantu ebweru webale nnyo ekikulu nnyo by the way muntu kutegeera Yowera abantu bangi of course bagiwulira Yowera Uganda Association of External Recruitment Agencies engeri gye nkunyonyoddeko nti kyekitongole ekitwala companies ezo zokka government yawa olukusa okunoonyeza bannayuganda emirimu ebweru kwegamba betuyita legal oba regular migration labor migration kwegamba awo betutwala ku objectives zaffe oba za Yowera emu eri ku kituyita self regulation tukubeera nga tulondoola companies zaffe nga zigoberera amateeka ngeri gye gali set ku governinga sector eno ate ekyokubiri ntukubeera welfare aba migrant workers oba abantu baffe badeployinze wabweru eyo to make sure that their rights are adhered to in accordance with international standards. Good. So mu bufunze ndowooza omuntu yenna ayina issue
ekwatagana n'ebitongole ebitwala abantu ebweru ebiri registered nga bw'oyogedde bw'afuna obuzibu asobola abeera wa mukisa nnyo oba abeera mutuufu okuddukira ewammwe kyosebo aba asobola kutuukirira actually tuba tumugamba nti omuntu yenna oba tanagenda asooka ategeere ffe baani oba tuveerawa nti bw'aba atuuse eri n'afunamu obuzibu aba asobola tutuukirira of course asobola tutuukirira kampani eyo yamutwala weba eri mu mateeka naye neyiwera tubeerawo nti tugezaako nnyo kubeera nga tuyambe oba tuwa obuyambi bwonna bwe busaana. Okay. Mwami Ronnie njagala tutandikira ku kibuuzo kino kati wali omuntu ali ku G256 ali ku Soul TV atulaba ali mu kusonda kasente ayagala kugenda ebweru awulira nti bw'ogenda ebweru waliyo emirimu egyo oba companies ezo zisinga kutwala abantu abanoonya emirimu oba okuwa opportunities abaagala okukolera ebweru mu mawanga ki tusookera awo. Kampani zaffe gavumenti eziwa license kunoonyeza abannayuganda emirimu mu nsi yonna wabweru eyo ate bakkiriza kategori zonna oba buli mukozi yenna oba munnayuganda yenna ayagala agenda kukola ebweru naye mpozi kyekijja teekako nnyo essira kye kategori oba abo betuyita domestic workers nti gavumenti ya uganda yaseninga kyetuyita bilateral labour agreement endagaano eyo ekkiriza entambula y'abantu abakozi nti bilateral labour agreement eyo uganda gisayininga n'ensi ya Saudi Arabia kiba kitegeeza nti oba wano mu nkola kiri nti abo abakozi abakyala oba abalenzi abagwa domestic work kubanga domestic work tekitegeeza abakyala bokka wabeerawo ne ba domestic drivers nabo bakubuuza nti manye engeri ezo nti twogera n'abantu baffe kati sijja bayita abawansi naye bw'ogamba ekigambo domestic workers kiyinza okubabuzaabuza manye otwasoma science ng'oli agamba domestic animals kati omuntu ayinza okubuuza domestic workers be baliwaawo bafaanana batya kati abo be bakolera mu nnyumba oba bakolera waka emirimu egyewaka wabeeramu batuyita bamaids oluusi bano twandibise bayaaya simanyi ate wabeerawo ne ba domestic drivers oba tuyita drivers ng'avuga omulimu gwe gwakuvuga abaana ewaka nga bakola kusoma ebintu ebyo naye ng'akolera ofiisi ye kwegamba waka tuyita domestic workers so kati abo gavumenti etukkiriza oba abantu baffe bamembazi baffe bakkirizibwa kutwala mu nsi ya Saudi Arabia yokka naye kategori ziri endala zonna bano bakirina ambazi oba baani bonna basobola batwala mu nsi zonna kwega mu nsi yonna mu mawanga gonna mu nsi kasita omulimu ate kasita omulimu ogwo gubeera guli cleared by the government of Uganda. So ekitegeeza nti omuntu yenna munnayuganda yenna ayagala kugenda gwe basuubiza nti companies manyi zimanyi kulanga nezigamba tunoonyeza abantu emirimu bw'owulira ogenda osaba omulimu gw'okukolanga oba bakusuubiza okuwa omulimu ogw'okukolanga housemaid oba house boy oba yoyo oba driver oba asali that means nakutwala mu Dubai tebalina kutwala mu Oman oba wa wonna naye mu nsi ya Saudi Arabia naye kategori ziri endala zonna engeri gyenzogeddeko ba cleaners bo teeka litukkiriza mu nsi endala zonna. Ekyo nakyo kitegeerekese kati omuntu eyeetegeka ogenda okukola amanyi nsi gyagenda ogenda okusinziira ku mulimu gwayagala aba amanyi nti genda mu America genda mu South Africa oba wa naye bw'oba omanyi nti ogenda kukola bwa housemaid awo omanya license Uganda gye yagabira ebitongole ebitwala abantu ebweru ogenda kugenda mu Saudi Arabia. Now omuntu asobola okwebuuza ntegeera nti eno ye kampani eri genuine entuufu gyenyina okuyitiramu okugenda ebweru. Webale nnyo muganda wange kubanga ekyo kibuuzo actually kyombuuziza kikulu nnyo ate kubeerawo kwaffe ndowooza kyenjogeddeko kiri nti making sure welfare y'aba migrant workers eri put in practice n'okubeera nti tukola kino kyetuyogeddeko kya self regulation ebiki ebyo byonna idea eri nti yakubeera nga tupromotinga kintu kya safe productive labor migration nti omuntu abeere ng'agenda ng'atambula bulungi ate ng'agenda kufunamu so kati ekyo kutambula bulungi kitegeeza nti onatambula ng'oyita mu mateeka engeri gyenjogeddeko nti waliwo entambula ya mirundi ebiri labor migration emirundi ebiri waliwo ekituta regular labor migration ekitegeeza nti oyise mu mateeka oba kyetuyita legal migration waliwo ne irregular kitegeeza bakukusizza oba ogenze ku lulwo okwegamba tuyise mu mateeka so kati bwe tudda ku kya regular oba kyetwogerako tubeera nga tusaba abannayuganda nti
buli yenna ayagala genda kukola ebweru ayite mu kampani eri licensed. So ekibuuzo kyo wekigira bulungi nti omuntu anaategeera atya nti eno kampani eri licensed. Ekisookera ddala tutegeeza bannayuganda nti oyinza osobola tuukira ku mutimbagano gwe tuyita Google n'oteekamu EEMIS. eyo eri External Employment Management Information System. Eyo portal government ya Uganda yagiopeninga nti eraga companies zonna entuufu mirimu ki gyonna egiri approved. Naye katugezeeko nti omuntu oyo tasobodde kubeera ne internet kubeera nga so aba asobola tuukirira office ya DISO. Buli district erina gwe tuyita District Internal Security Officer oba DISO. Buli district erina gwe tuyita RDC. Buli district erina gwe tuyita District Labor Officer. So asobola tuukirira abantu abo ne bamuwa olukala olwo lwa government oba list ya companies za government zayawa olukusa n'abeera nga ayisaawo. Naye bw'oba ogifunye oyinza sanga mu company Godfriend Cans Recruitment ate ng'ogiraba ku list kweri, naye ate bw'otuuka mu Kampala oyinza tategeera, oyinza sanga waliwo atadde office wana yeeyita yeeyo company. So bw'oba ogituuseeko company eyo wagiraba wali ku list naye ogituuseeko tukusaba nti obabuuze license, kubanga license eyo mateeka erina kubeera displayed waggulu wa ku reception. Erina kubeera ogiraba si yakunoonya wawa wonna, naye bw'oba togirabye ddembe lyo okubuuza nti owaayi njagala genda kukolewa naye nsaba mundage license yammwe. License eyo ebeerako enamba, so osobola tukijjaawo no verifyinga, naye si kyekyo kyokka omuntu kyasobola kuverifyingirawo nti owaayi oba kyenkola kiri mu mateeka. Waliwo obadde oyogerako ku muntu kubeera nga kyetuyita input oba recruitment costs. Naye tusaba nti otanasasula sente zino oba sente zino ozisasudde, saba receipt nga sure nti ofunye receipt. Lwaki tugamba bwe tuti sector eno eri governed by two laws nti oba amateeka abiri gagifuga. Erimu lisooka batuyita the Employment Recruitment of Ugandan Migrant Workers Regulation of 2021. Eryo lyo likwasaganya liri wansi wa Ministry ya Gender, Labour and Social Development. Eryo likwasaganya ku licensinga, likwasaganya kugamba abantu baffe companies zaffe ziri mu mateeka. Then wabeerawo etteeka eryokubiri lye tuyita Trafficking in Persons Act of 2009. Eryo lyo litambulira wansi wa Ministry of Internal Affairs. Kati eryo lyo likwasaganya ku bano abakukusiddwa oba liri kugamba trafficking in persons kitegeeza kukusa. So litambuza sayidi eyo. So bw'oba toli mu mateeka, toli license ate ogezaako otwala abantu ebweru nga stories tubadde tulaba, kiba kitegeeza ate gw'okukusa. So lino etteeka eryokubiri lino lyembadde njogerako liriba likuvunaanyizibwako. So kati omuntu bw'aba asasudde sente ze ng'alina receipt ate nga receipt sente ze yasasula mu kampani etali mu mateeka, lino etteeka eryokubiri Trafficking in Persons Act 2009 liriba likuyamba kugezaako okufuna sente zo kubanga oba oyita mu poliisi. Naye katugezeeko nti osasudde mu kampani eri mu mateeka, amateeka gaffe galambika bulungi nti kampani bweba tekututte mu nnaku 120 oli wa ddembe kuddayo n'obabuuza oba n'obasaba refund. So bwebanga ekintu ekyo nsaba okiddemu kubanga bamanyi tukubira bagamba bannange no kampani nze nasasula sente nasasula ne bangaba mu weeks 2 tugenda naye kati guno omwaka gwakubiri kati anoonye ntandikirewa kisinzira. Naye etteeka lyo ligamba nti omuntu waba asasudde sente nga tuyita input, sente ezo ekisookera ddala zirina kubeera ziri approved by the Ministry of Gender. Nti osasuliramu tugezeeko kati mu nsi nga gavumenti zetalinako bilateral ensi nga emirimu emirala egitali mu Saudi Arabia kankyogere bwe nti baba bakutwala kata ojja kusasula, ojja kwetaagisa osasule sente tuyita recruitment process costs. Kubanga emirimu egyo engeri bagifunamu kampani zaffe nkugambye wano zakkirizibwa kunoonyeza wana Uganda emirimu. Naye kati engeri tewaliwo bilateral oba tewaliwo ntegeeragana ya Uganda n'ensi eri, kati wabeerayo batuyita ba agents mu nsi ezo oba companies mu nsi ezo bo nga bafunye emirimu. Katugezeeko nti factory mukata eyagala aba plumbers 100, bwe bayagala aba plumbers 100 nga yo egambye enoonya aba plumbers 100. So kati agent oyo gwe mulimo gwe eri mukata
kunoonya abakozi abo. So kati alina eddembe kujja muno kubanoonya mu Uganda, kugenda kubanoonya Kenya, kugenda Philippines, kugenda Ghana, kugenda wa wonna waba ayagadde. So waba baleese waze wano ng'anoonya wano, of course ye aba ateekamu kituyita agency fees, kwegamba sente ze nga ate jjukira engeri si ggwanga likusasulidde oba njegezaako kinyonyola ekyo nti kwegamba kiba kyetaagisa ate gwe osasula etiketi yo, ojja sasula tiketi, osasule visa, osasule n'ebyo byetuyita recruitment process, naye ekitali mu nsi ya Saudi Arabia kubanga government ya agreement eyo endagaano eyo ne Uganda, ate mu ndagaano eyo kyakkirizibwa nti abana Uganda bagenda kukola eyo ensonga lwaki mulira ba companies za advertisinga ezirimu ezirimateeka zigamba nti jangu nga bwoli tujja kukoleko passport n'ebirala byonna tukutwale. Sente ezo government yazinegotiatinga ku kituyita ku international labour standard gituyita employer pays principle, oba emanyiddwa nga employer pays principle, nti gwe omukozesa gwosasulira oyo gwogenda kukozesa. Ndowooza wano bwekiteeka mu context ya wano, bw'oba oyagadde omukozi ukagezeeko housemaid wo oyagala maid ng'omujja oba Kabaale oba mujja Mbaale oba omujja wonna waweereza sente za baasi, si kyekyo waweereza si omukozi oyo seyinga. So kati bw'oba okitadde ku international level ate osanga nti si tiketi yokka, ate wabirawo bingi kubanga kati muno mulimu ne training, mulimu medical ne biki ebyo. So kati gwe omukozesa ali mu Saudi Arabia wesanga nti osasulidde bino. So kudda ku eyo issue eyakubeera nti sente tezikomezebwawo oba omuntu abaddewo amaze emyaka 2 asasudde sente tebanamutwala, wesanga nti oluusi input baba bakugamba miliyoni 3 osanga oli asasulako miliyoni 1. So ate nga miliyoni 1 ate tebasobola kukutwala, olaba ate kwegamba obudde ne bubeera nga buyita, naye ekituufu kiri nti singa oba owezeza sente ezo omulimu mu budde obwo ate nga wasaininga contract sente ezo ng'osasudde ng'omaze saininga contract, oba teeka lirambika bulungi nti bw'aba ayiseeko ennaku 12 nga tebasobodde kukutwala, oli wa ddembe kusaba sente zo oba basobola kukyusizaamu kisinziira engeri gye muba mwogedde ne kampani eyo. So bye bimu ebyo bitugamba ate n'ekirala nti mpozi muntu ayinza kyalina kwewala ze companies ezitumanyi nnyo nga tour and travel oba zino ezitwala abalambuzi, ezo mu mateeka tezikkirizibwa kutwala abana Uganda kukola ebweru. So ate tusanze nnyo nga zirimbika mu kintu kino, abantu bayitiramu ate ne ba agent sikutoloka, naye abantu baffe wano ndowooza ekintu kya kugenda kukola ebweru lusi kiba kyexcitinga, kugamba oli n'abeera musanyufu nnyo ate n'alowooza nti mu lunaku lumu asobola nti oli ayinza okuba nga agenze okulambula bw'atuukayo eri n'alaba environment yeeri nga nnungi n'atolokako ku balambuzi ne bagenda actually teyetagisa datulopanga kati nga baganda baffe bano batulabye mu Dubai, nsonga tujja kubanga tugira ensonga nkulu yemu gye nyalo. So kati abo records ze tulina ziraga nti abana Uganda basukka mu 10,000 bali mu nsi eyo ya UAE oba abantu gye bamanyi nnyo nga Dubai, naye ensi ya UAE abana Uganda basukka mu 10,000, naye ku 10,000 egyo 2.2 government beba bali cleared mu government, kugamba government bemanyi 7.5 bali tukagamba abo beosanga nti bayita mu ebyo bituyita tourist oba visit visa nga bagendayo ekyoyogeddeko nti batuuka eri olusi tebagamba nti batuuka eri ne badduka, nedda kuva wano ng'amanyi nti nje tambula bwintu kubanga alabye Godfrey abaddeyo ali bulungi oba mukubira essimu namulaga akola sente nagagatwa jangu ejja tuuka wano tuyiye Abanyuganda engeri gyebagala kukolamu. So kwegana atuuka eri n'asanga ate atuuse mu buzibu, visa eweddeko ate toli ku employment visa, kugamba ne wabiramu ebyo bizibu nga bano byetwadde tulaba. Okay, tuyanze katulaba ku G256 kugamba nti olunaku olwaleero eno special edition twabagamba nti tujja kuba tubaleetera abantu bano basobole okubanga tulina abaganda baffe bangi nnyo abatulabira musinzire e Dubai, muri Qatar, muri Saudi Arabia, muri mawanga amalala, muri Turkey mutulaba, muri mu America yonna mutulaba, naye tuba twagala ensonga zino tubaleetera ate abantu abatuufu abasobola okubannyonnyola olema okugenda ebweru oli sitaaka bayagala kukomawo tomanyi gwokubira simu oba wayita mu kampani enfu oba entuufu oba enkyamu oba ennamu byonna kyonnayita sobola okubanga tukuyambako nawe kenyini ategeka okubanga ogenda osobola okutegeera, osobola okuyitira mu makubo ki amatuufu, osobola okugenda n'okutegeera ensi. Kati okusinziira ku mbeera gye tuwulidde bw'oba ogenda Qatar tosuubira nti bagenda kutwala mu America ogende ku airport okuvuga ennyonyi, otegedde nti olina okubanga oli domestic wako ogenda okukola mirimu gyawa newaka, ekyo nakyo kitegeera kulimba. Ensonga lwaki tugamba kyolunaku olwaleero asobole okubanga tubaleetera obukugu
ate nga y'omu kubakulira ebitongole ali mu kitongole ekikulira ebitongole byonna ebitwala bannayuganda n'abantu abalala okubanga beekolera emirimu ebweru. Tuli ku G256 era ngekutuusibwako aba Capital Chicken n'agambye nti omuntu yenna ayagala okulunda enkoko nga tolina budde oli awo weekwasa enkoko zange zirwala enkoko zange zifa, anjagala kugamba nti enamba eyo tolaba ku screen awo bw'ogikuwa bwoti nobagamba nti mbadde ku G256 n'empulira bagamba nti musobola okutuyambako okulunda ku nkoko, of course bajja kubanga bakuyambako. Tuli mu entertainment show naye badde jakusooka otubuleyo Kayimba, oyogedde nnyo ebintu bingi ate tuli mu show ya entertainment. Kayimba kikosinga okwagala kali mu gospel bana buyimba bungi, nyimba nyingi nnyo za gospel zetera okwagala. Waliwo zaawano, waliwo ez'ebweru eyo, naye mpozi waliwo zaawano Kale Vixen alina show nga 26 tulina kwera Kololo. Kayimba kyako ayinayo Chikibombe of course control bagenda kuba bakakubirako Chikibombe, then bwe tunamba tujja kuba tukomawo njagala tugende ku bibuuzo biri kati twagala kumanya tuwulira mbanunula bana Uganda e Dubai. Ensonga eyo mwagiwuliddeko obadde ojogeddeko katono kati njagala ogigendeko dipi. Tulaba abaana bano abagenda ne beekwatako vidiyo, tuli wano mu detention wano mazeyo wiiki 2 bo bafuna ddi obudde obukwata vidiyo. Abamu batugamba bwe batuuka eri babajjako amasimu, naye ate bwaba bakujjako esimu twagala kumanya kati ye ajjawo n'essimu gye yeekwata. N'ekirala abo ababonaabona lwaki companies ezo muva wano nga mukoze agreement ngenda kuwa omuntu omulimu bwemutuukayo ate gwe mwamusuubiza si gwe mubadde akuba essimu company gye yagenderamu esimu tekwata, babonaabonera eri liiku bwe tugenda okubeera. Tuli ku G256 program eno tusagamba enkoko zibeera ne insurance banaye kino sikirabangako. Enkoko yo yena omulunzi wandibadde weekwata ba Capital Chicken esimu ziri awo ku screen yo bakubire akafulu awo mukono awo kunyenja awo bwotuukawo faamu yabwe weeri awo nyini oba eyaffe jatuukawo of course jakubanga oyambibwa. Naye nga we tuli ku Africa natugenze abali ku G256 abagamba nti ze ku mukaaga sivaawo, naye nga leero ate tuli mu edition wa program eno yanjawulo tutambuddeko netugendako out naffe. Ndina omwami Ronnie Mukundane era nga mwogezi w'ekitongole kyawera tuli ku nsonga ezammwe abo baganda baffe abali ebweru namwe abateekeko okuteeka okugenda ebweru. Ensonga zino twagala tuzitegeere bulungi. Njagala tutandikirawo akayimba k'ekisooka bakakubidde abali mu kontrole bakakubidde esooka obeebazi kubanga bavuddeko okabasuddeko busuza ale temanyi kyogenda okusaba naye ne bakanoonya ne bakakuba. Abantu baffe eyo abali mu byuma mwebale nnyo balufujje twagala. So ndi musanyufu nnyo kyeyanzengi tutandikirawo ku nsonga ya Dubai. Kati it is now a trending issue. Bw'oyogera ku bantu abagenda ebweru tuwulira abana byabufuzi nga bagamba nti banunudde abantu e Dubai, waliyo abantu bangi bali sitaaka bakoze batya. Mwenge ekitongole kyawuwera mu ggwawa ensonga eyo mwagiwuliddeko, tutandikirawo mwagiwuliddeko ku bannayuganda abali e Dubai abali sitaaka? Webale nnyo of course ffe nga abantu abali mu sekita eno ya labour migration ensonga eyo ndowooza twagimanya ate ndowooza nga n'abantu abasinga obungi wano tebanagimanya. Naye ekikulu kyensooka kutegeeza bannayuganda nti omuntu kutambula ddembe lya human right migration and most importantly labour migration. Naye mu kutambula okwo ngeri nkugambye nti mulimu makubo abiri. Tumanyi nga regular migration ng'oyise mu mateeka ng'oyise mu companies ezi-licensed oba ng'ogenze nga sekinoomu naye nga gavumenti eclearinze nti ogenze ng'oli mukozi ogenda kukola. Niwobeera nekkubo eryokubiri lyetuyita irregular migration oba awo tusanga abakokoseddwa, tusanga abana abatambudde ku lwabwe nga bayita tuyita visit and tourist visas nti bw'anaatuuka eri ajja kweyiiya kubanga jjukira nkugambye nti muntu kutambula ddembe lya kisinoomu oba human right, it's your right. So ku issue y'aba Dubai ngeri gye nkugambye nti waliwo statistics zetulina abantu basooka bannayuganda basooka 10,000 abali mu nsi ya Dubai, mu nsi ya UAE oba abantu gye bamanyi nga Dubai. Ate ku abo 10,000 2,200 be bokka
abayita mu companies oba aba government bemanyi bekeyaringa ngayita mu Ministry ya Gender, Labour and Social Development. Kiba kikulaga nti bali abasinga obungi 7,7 weewaawo bayita oba babakukusa oba batambula ku lwabwe. Ate ku issue eyo yennyini nti ensi ya UAE oba Dubai, United Arab Emirates yafulumya ekiwandiiko oba ekiragiro si munnayuganda yekka naye buli mugwira yenna ali mu nsi eyo nga alina emisango mostly ejja overstay. Si gino emirala nti baba bakwata obba biki naye nga wagenda oliwakumalayo ennaku 2 n'olwayo nabatambulira ku visit visa bya myezi 6-3 kati nosanga nti yasukkako kubanga kati yali nga akyanoonya omulimu mbudde obwo so kati abo oba ovukoso kati abo Amnesty bwe yakola ki nga yali kwasaganya abo so beebo bwe yafulumya ekisonyiwo ekyo nebirawo etaddeko center gimanyiddwa nga Alwar immigration center oluusi abala bagiyita detention center kisinziira gwe ango ki gyokirabiramu so naye tukimanyi nnyo nga immigration center kubensonga lwaki walaba abantu balina ne videos ndowooza ne PS wa Ministry of Finance yatuukayo abantu bamurecording nga bamugoba bannayuganda biki ebyo of course tebyali birungi naye barecording bwobeera mukomera tuyinza kubeera n'essimu so naye kwegamba sente eyo nebeerawo nti wereporting omanyi nti wajjawo wa myezi 6 naye omanyi wakamala wano mwaka gumu so obviously reporting bakusonyiwe oddeyo wammwe so kwegamba newabeerawo abo nga babasonyiye nga ate bannakudda badda kudda mu nsi yaabwe Uganda abo bebaali ekategori eyo gyetulaba so newabeerawo obuzibu nti abasinga obungi ate baali tebalina bipapuro byabwe bogerako oba nga passport n'ebirala ebyo byonna ate nga kudda olina kuba oyoera neki olina passport so newabeerawo nti Ministry ya Foreign Affairs oba nga eyisemu embassy nga ate kibeetaagisa kubeera nga bafulumya kituyita emergency travel permit so kugamba nabeerawo ddiri ne issue nti abantu abo tebasobola kumawo lumu bonna kubanga ndowooza baali bakaregistering abantu abaali nga 600 mu 600 olwo 5 baali bakyala oba bano bansi wa myaka 18 naye omuntu aba asusse ku myaka 21 oba kati kubanga ffe tutwala abantu basukka mu myaka 21 aba mukyala so mwabo twasanga abasinga bali bukosi bagenze nga bakola mirimu egyo so ffe nga ffe engeri abantu abo tebayita mu kampani ffe nga Yowera tebayita mu kampani yonna eri license oba ikirizibwa kubatwala ebweru ensonga lwaki ffe tetwavaayo ate tubakomye kubanga tetubamanyi naye ne Ministry ya Gender ndowooza naye temwagiraba naye gavumenti ebavunaanyizibwako nga tuyita consular services kubanga bana Uganda so ensonga lwaki Foreign Affairs ng'eyitamu embassy basobola tuukirira abantu abo ne bakolako kibakozeeko waliwo bangi bebakomezaawo naye obukozi bintu ebyo ne biyingira mu politics so naye ange eyo kati ffe nga Yowera bantu abo tebali bavunanyizibwako kubanga teri n'omu tebayita mu mateeka good now obudde bututwala naye badde njagala kwogera ku briefly otubulire mu dakiika zitusigazayo entono bano abaana betulaba bagenda ebweru ne babonaabona biki kubanga bazze nnyo ne tuwulira stories zaabwe mu media ez'enjawulo ne ku sort ndabe bakolako awo mwana agamba badde batuliisa bino twalabako akavidiyo e Kenya ng'omuwala ayonza embwa ebyo ebibuuzo bingi naye kati tetwagala kumanya biki ebimu ku biviirako abaana abo okutuuka ne babonaabona beeyisa bubi nabo nga bo oba companies mwaba webale nnyo ensonga eyo nkulu nnyo ekitasooka kumanya nti factors zandibadde nga 2 oba 3 nti abantu betutwala nabo bantu balina engeso zaabwe nga bo so osanga nti oluusi wabaddemu abo balina ebintu byabwe oluusi nga nosanga takwataganye bulungi nagwe wakolera naye ekisingira ddala abo abasinze okufuna obuzibu
abo bebo abatayita mu mateeka kwegamba abayita waba abakukusaba biki kwegamba nti ne mukama we aba amanyi nti teri akuvunanyizibwako naye tekitegeeza nti abo abayita mu mateeka bo tebafuna buzibu. Ate tulina kimanya nti abantu bano katugezaako omwaka oguwedde twafulumya abannayuganda basooka 8,809 so 8,809 7,900 bagenda mu Saudi Arabia naye mu bantu abo tujja kugamba nti tujja kufunamu muntu anaafuna obuzibu tekisoboka mba nkulimbya nga nti abantu abo bonna teri asobola kufunamu obuzibu mu Saudi Arabia kati bwetwogera tuna abantu basukka 16,000 minisita waffe Honorable Betty Amwangi yaliyo n'afulumya ne report n'agisoma wano ku media center n'akulaga ku bantu abo percentage nga like less than 1% bebali bebo abafuna Twitter distress abafuna obuzibu naye kiki ekiri mu nkola what mechanism is there to give them help ndobo oyise mu company oyise mu mateeka government bebe kumanyi embassy ebe kusuubira first of all ngojja wabirawo what tumanyi nnyo nga monitoring mechanism monitoring eyinza kwa sinene nnyo kati naye ekisookera ddala nti company ziwano ziweza batuyita ba supervisor buli bannayuganda 10 oba buli abagenda kukola 10 tuweereza company eweereza kutuyita supervisor mulimu ogwo gwakulondoola tiimu eyo oba cluster abantu abo bano boogedde batya bafunye buzibu ki naye tunakumanya nti waliwo issue kyetuyita challenge tuyita diplomatic cover kubanga gwe bwoba ogenze nga supervisor jukira oli mu nsi endala olaba tekiba kyangu toyinza kuva wano nogenda mu nyumba yo otambula nga weyagadde kubanga ensi gyolimu sinsiwo so kwegamba nekibeera nga kyetagisa tiimu ya embassy so ka tiimu ya embassy kati si eyo nene eri awo naye of course egezaako kutambula nga bweri naye ngebeere nga abantu bano batuukako kugamba muntu waba report issue ayinza tafunirawo buyambi saawa ezo nezo naye mu budde obutono so naye kugamba buba oyise mu mateeka yesu ojja kufuna challenge ofunye challenge wabirawo mechanism esobola kuyamba omuwala gwe bayita kyotalime Joan yaliwo ng'alajjana nti bantutte n'akatuuka eno ate bantutte mu ddwaliro bagenda ku nkola biki naye ngeri kubanga yali ayise mu company otwafuna omwana oyo bakomezebwawo juzi so enjawulo eriwo naye kati singa yali tayise mu company twandibifunye wano ngeri tubirabo oluusi nga kumaani ng'abantu abali mu nsi ez'endala so nobwegamba tusasula $3 mu gavumenti zijja mu gavumenti so kati bw'oba ofunye omulimu gw'abakola mu nyumba 10 kitegeeza osasula nga pada baproving ako embassy osooka kusasula $3,300 ye miliyoni nga 10 plus wano mu Uganda ezo sente zijja mu URA ogamba kati ezo sente tuwozeza ne muteeka ngeri baali balufumiza eriri njogeddeko erya 2021 nti sente ezo zirina kuba zimu ezikozesa ku deployinga ba labor attaches baba mulimu gwabwe okulondoola nga bastaff ba gavumenti kulondoola abantu bano abagenze kukola ebweru so tusuubira nti ekyo kimu ekyokubiri nti gavumenti esaininga battle labor agreements n'ensi endala abannayuganda batanira kubeera bize ekibo bannayuganda oba bano abaana be batwala gye bakole gye baviirako okufuna obuzibu kubanga nakyo kikulu nnyo tuyinza otutunulira sayidi eno ate nga nabo ngaaba they are human beings nga balina obuzibu bwabwe of course tukisanze ate of course ebirala tubiraba statistically nti nja kuwa ekizampo kimu statistics twafuna omwaka guno nga gutandika so far I think neya abannayuganda basukka mu 1,000 bakadduka mu nyumba oba tuyita runaway mu Saudi Arabia yokka mu Saudi Arabia nga agenze wano asaininze agenda kukolera mu nyumba ya mwami Godfrey we Saudi ajja kukolerayo ku first contract ya myaka 2 naye kati bwatuuka eri kubanga yes muntu asobola kudduka mu nyumba baba afunye obuzibu kugamba nadduka poliisi emuyambeko esobole muwa
bwe mukomye oba bosi we tebakwatagana oba biki byonna ebyo naye ate kati bano benjogirako nti olukumi olwo ate bo badduka si kudduka nti bagala obuyambi nedda badduka ne bagenda ku betumanyi nga bamaama biyumba nti ye amugye mu nnyumba eno ate amutwale mu nnyumba endala abeere nga afuna sente nyingi biki ebyo ate n'abalala bengira mu bizinesi zaabwe bizinesi twandiseakolera jange biki ebyo kwe bali so kwegamba muntu oyo yemu challenge gyetusanga mu sekita nti yesu oli atuuse naye ate nasanga nti ate avudde mu contract oba ovudde mu contract n'odduka ate ng'osigadde mu nsi eyo ng'wekolera ebibyo already oba wejje ku ki oba wejje mu contract ate kati ne responsibility kampani oba ogijjeeko so kwegamba bamu abo ate babiramu ne batuyita target workers nti atuuse eri kubanga kati wano bamugambe buli kimu kyonna bajja kikusasulira ajjukira bajja kusasulira passport bajja kusasulira jangu nga bwoli naye ng'alina kojjaawo bataata we alina ebbanja oba looni ya bodaboda miliyoni 5 miliyoni 6 kubanga kati wano bamugambe nti buli kimu bajja kikusasulira nanze kangende nkole sente nzisasule kati bwaba amaze sasula sente zino mu myezi nga 5 kati ye alaba lwaki ate abeereere nagamba nti njagala kudde wange tebampa mmere maze omwezi nsirya biki ebyo kugamba nakulatinga situation eyo ate bwamujjukiza nti owaayi contract ekkiriza nti osobola terminating osobola sazaamu naye bw'osazaamu onakuwa notice ya myezi 3 ate weesasula etiketi ekuzaayo ate nalaba sente zino zonna zabadde ayogerako oba zibadde zimuwaga zonna ate sente zezikyakoze eki tezikyaliwo obeera abeera n'ayingira mu ekyo kiseera nti nakulatinga kyetuyita distress oba false distress call nze bansazeeko omukono nze bankoze bwe bati bwatuuka wano kisaawe entebe ate ng'osanga muntu akoze eki so kwegamba empisa omuntu nga ye oluusi abantu betutwale si bonna nti bamalayika nga tumaliriza tusigazeyo dakiika kutono nnyo omuntu atulaba ali bweru oba saawa zino ali sitaaka ng'ayagala okukomawo oba afunye obuzibu mu kampani yonna yonna kubanga bagamba oluusi akuba n'essimu ne kampani mwe yayitira ne batakwata mwe ng'ekitongole mulinawo enamba gy'ogamba nti omuntu asobola okukuba n'essimu wano ku kitongole ne tumuyamba fere twawinge kino ekitongole ne tubakubirayo kubanga omuntu kyaba ayagala kumanya ne batuyamba webale nnyo omuntu aba ayise mu mateeka contract eyo gyenjogeddeko wabeerako next of kin agisayiningako kugamba muntu we aba amanyi nti nayita muntu wange namutwambala mu kampani e kati bw'aba akubidde kampani eyo netamuyamba gyalimu basinga Saudi Arabia oba tutuukire 02 02 90 sorry 02 00 02 00 90 90 87 87 92 of course ngisomye nga wano mu Uganda naye kati obweru gattako kano ka +256 otandika ne to vote so omuntu asobola gikuba esimu kuva saawa kati esimu ejja wano mu Iwera ejja ku office zaffe wano mu Iwera naye tusaba nti bagikube mu budde advantage eriwo nti kati nsinga Saudi Arabia tuli ku time zone yemu so bwezibeere saawa 2 akumakya wano mutasobola kukuba esimu eyo paka saawa 10 oba 10 kitundu plan eriwo nti yagifuula 24 hours nti nekyo naye kati saawa zino tiimu eyo ekola ekiro tetunagiteeka mu tetunagireeta naye omuntu asobola gikuba esimu eyo obudde bwonna oba reportinga oba complaininga biki netusobola obudde obwejogeddeko netusobola muwa obuyambi lwaki temufunayoko ku kaseera ne mugamba nti katutwaleyoko ku bannamawulire baffe aba Uganda tugende twogereko n'abo abantu nga tubasanze eri ku gulawundi kubanga ebifaananyi bye tusinga okufuna eno basindika bisindike naye oluusi osanga bwe mugendako ne midiya zeeno muntu naverifyinga asobola okuvayo n'ekifaananyi ekituufu enteekateeka eyo mugirina enteekateeka eyo tugirina nnyo ssebo twagezaako ne last year actually emyaka ndowooza kati ng'esatu nga oggyeko ogwa covid-19 ogwo gwa 2020 guli gu 2019 ne 2021 ne guno twagezaako kubeera nga tukujjukira nti mulimu visa mulimu kati ensi ezo engeri bwe ziri oluusi tezimala so naye twagezaako ne tuwandiikira foreign affairs ne embassy eri nga bebeera nga bainvitinga tiimu eyo twaja assemblinga of course then tutabeera successful naye kati of course kyekimu ekyo ekiri mu plans tujja kubeera nga tukigezaako nnyo kikola nti atuuka eri ne bakapitalinga
event Feso babweri tugendeyo bagirabe nga bagirabe fa atakyusakyusa mu bino so nga otuukayo ng'okiraba nga kikwata nga bwekisanze tomanya ndoyinza tutuuka wano n'okifulumya muntu n'akiraba ate mu ngeri endala. So plan tugirina tusuubira nti osanga nti embassy zino bwe zinakkiriza nga Saudi Arabia tujja sobola kutwala bana. Nsaba osibuleko kuba tulaba ku G256 obudde bugenda tugenda mu connected neshira naye ebigambo ebisembayo eri bannayuganda n'abantu bonna batulaba mu nsi yonna. Webali nnyo of course ntera kusembayo ngamba nti bannayuganda of course abaagala agenda kukola ebweru emirimu yo weegiri ebweru naye mutemu mateeka omutemu companies eziri licensed obeere nga cleared